kizinga kinene nnyo ekisangibwa wakisa omusezere Busiro era nga kikimu ku bitundu ebyetaaga obuyambi obw'enjawulo mu byobulamu. Kati eddwaliro liri ludda wali ya gavumenti erimu basawo babiri n'ogenda kati tobasangayo. Gye buvuddeko mu biseera papa yagira kuno katono okolera amalewo ekizinga kino kubanga abantu bannyo abafa nga tebasobola kufuna kuyambibwa mangu okusobola okulaba nga bawonya obulamu bwabwe. Titulinawo kuyuwa gasasiro kugamba hano tuli bubi titulina kintu kitubbi ky'okuyamba wano ku by'obuyonjo. Bano bakozesa baafu oba buveera bakasuka mu nnyanja oba mu nsiko ezibaliraanye. Eno y'emu ku nsonga ezaviirako kolera okubayisa obubi. Endwadde ezisinga okuluma abantu wano ze ziri sanitation related diseases. Naddala abaana abato nga balwala emisujja ez'okusesema ez'okuddukana. Ku kyalo Buganga ekitwala omwalo waliwo kaabuyonjo emu yokka yazimbibwa Wakiso yokka esiba nzigali ate nga yakusasulira sirinsi 2 buli lw'ogiyingiramu. Yajjula bw'ogendayo ovaayo owunya. Era abantu abamu bapfa mama bafa ne bayiwa mu mazzi. Toyokoera bagisiba ekiro emisana oluusi obeerawo tolina 2 bigenda mu ttooyi. Ekizinga kiniddwa lira center to limu lyokka ate nga mulimu abasawo 2 bokka. Batono tuyinza okuba n'abasawo 2 bokka. Naye nga batera kuva obusi oluusi nga bava mu grade B mu bbanga lya myezi 2 ne bajja eno ne batukolako. Mu nkola entuufu mwandibaddemu abasawo 9 ate omwasi ba Kampala mu nkiiko ng'abatuuze bagamba nti mu biseera ebisinga obungi bwe bagendeyo tebamusangayo. Olwokutaano bwe lutuuka lwa mukaaga Sunday Monday baba bali mu maka gaabwe ku lukalu. Kati bo abakazi abayi baddukira busi mu ddooli yayo era center 3 ate nga nayo okugenda esukka kusomoka ng'abantu abasinga obungi tebalina ssente ez'entambula. Wano musijja gukukwata ng'otalina ssente oli wakufa teri balwadde. Ate mukazi atenesobola talina ssente akola kulima batuye bamukyajinga 5 chupa z'amazzi. Ng'ovudde ku byobulamu ebya bulijjo sirimu neyeegirisa ng'ekigotta entula ku kizinga ekyo okusinziira ku musawo Dana Lwasa akulira ekitongole ky'obwannakyewa ekya Land Mission Uganda. Twagenda okuva mu Gwokuna paka mu Gwomunaana twali tulina new infection abantu 282 ku bizinga 3 bokka. Agamba nti kituufu obulwadde bungi nnyo ng'enta bweva ku kuba nti abakazi batono ng'omwafumba mu malya 6 mu myezi 2 gyokka. Basajja batono ku bakazi mu myezi nga 12 abafumbye mu maka nga 3 oba mizigo nga 3 egy'abasajja ab'enjawulo. Ekizibu ekirala nti omwenge mungi nnyo ku kizinga kino nga nagwo gukola kinene okusaasanya obulwadde. Omuntu atabeera soba tasalawo na ku kikyana tasalawo ani gwe yeebaka naye. Abatuuze basabye gavumenti ebayambye batere eddagala mu ddwaliro ate eteekewo n'abasawo kuba eddwaliro kalo. Gavumenti n'eyamba abadokita abasobola okubeera eno nebongeza ku ssente ne babanga bafunye ssente eziwera obulungi bajja kusobola okuba nga basobola okujja ku kizinga babakolereyo n'ewanasulanga. Mu kutuuka ku ddwaliro olujja lwazika kumpi kumala emyezi 6. Omusawo atayagadde kumwatuukiriza linnya agamba nti babawa emitwalo 10 buli mwezi okuddukanya eddwaliro eryo. Kigongo Sebalamu yakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV.